President Museveni okulumba abazungu banene abamutereddewo akabega for many years nze muntu akkiriza nti abamu abakyalemezaawo President Museveni oba ekikyayambye President Museveni okulwawo okulemerawo n'abazungu bano muwanga nga Russia, Bungereza, muwanga nga United States of America tuloze nti President Museveni yefuula bwefuuza abantu bano ati the end night ey'emanju eno aba ayagala kusanyusa abantu n'engeri emanju agenda kuddayo yeetonde era was it called for okulumba Western countries. Nedda ekyomukisa omulungi kyenebazaako President teyamenya ensi nti oba ensi gundi naye wadde yakyogedde nekivaayo nti ensi z'abakyeruppe message gyebadde agezaako okuwa waliwo abakozesebwa era waliwo abatali basanyufu kulaba nti kisoboka mu Africa naddala mu Uganda bannayuganda okuvaayo nga tebalwanye tebakasusa mayinja okwesiga omuntu emirundi okumwa ebisanja ebisukka mu milioni 5 ekyo abazungu kibewunyisa bonga bo ate abazungu bano nze nja kuba bannayuganda nali nkozeeko nabo naye abazungu bokola ekintu ekirungi kyatasobola kukola akwewuunya nnyo bo gye batubalirira mu kubonaabona nze obuzungu omuyambuzeko nangamba amaaso go nga gamyuse nnyo omaze ennaku mmeka nga tolya nga olaba andabira mu butalya amaaso go gamyuse nnyo muva mu lutalo eyo gye batubalira naye nga ate abakulembeze kati nga Museveni kyabadde agezaako okulaga olaba erwala ekiri e Gaza abazungu batta abawarabu munzita ekikwegamba balinga abatta oba ensiri balinga abatta kwegamba ekintu ekiryawe kitaliiko ki naye teriyo yavuddeyo kubaako kyamaanyi nnyo kubaako ba sanctions zateeka ku Israel okitegera tekyo bavudde naye jjukira bujjukizi wano nze nja kukiyita mu security kita operation mistakes ezakolebwa abantu baffe mukama katina bawumuza emirembe ne batufaako basitula ne boogera ebintu bingi nnyo enamba ne balaga nti ate beewaabwe ebintu ebyekika bwe kityo tebiriyo ate nga naye babikola mu bugenderevu obwekika ekyagunze nkwadde ekyokulabirako kati nga olaba engeri gye battamu abantu e Gaza tunuulya ku TV olaba abaana essomero libakubyerera okumakya lyonna ne lisaanawo naye teriyo yavuddeyo kugamba nti oba omukulembeze bwati todda mu nsi bweti togenda mu nsi bweti oba tutambula bwati teriyo gwe babulokezi kati His Excellency bwalaba embeera ng'etambula bwetyo talina musango gwe tuzizza talina musango gwazizza abantu ffe tumuwadde obwesige ffe tumutaddemu obwesige n'akomawo lwaki abayombesa nnyo ku democracy n'atabayombesa ku loans agenda okubafuna nedda kati bo badde mu democracy nti wano tewali democracy naye ate mutambuleeko bannange mutambuleeko wano e Uganda wewantu kati olaba mukulu Kalema agenda kutambula dde waka byabadde ayogera agenda abyogerera Russia Bobi Wine we Russia essaawa zino olwaleero atulaba basooka muwa butwa ali mu kkomera ali ku drip ali mu ICU basooka muwa butwa n'avaayo ne bamukwata nidako tugende mpolampola nkolaga engeri gye bayisaamu eri abantu n'abazungu His Excellency byabadde ayogerako okitegeera n'olwaleero His Excellency yagamba musango kigwenzizizza abantu bannonze bankomezaawo gavumenti eno tugifuga era nja kwebaza nnyo ne Bobi Wine omwana ono statement yakola ng'ebintu bino bibeerawo kulayira kugenda okubeerawo n'agamba mumanyi nti kati gavumenti eno entebe ngiinako amaki amagulu eno ffenna tuvunaanyizibwa nundi obusoose okwebaza ku Bobi Wine ffenna tuvunaanyizibwa kati abazungu ekyo kibaluma okulaba nti abantu wadde tetukkiriziganya mu bintu ebimu naye tutuuka ekisa ne tukwatagana tebagakutwala mu mbeera bweti bakutwala mu mbeera ya ntalo yakutuyamba yakukaaba kusabiriza n'ebintu kyobula tuzo omuzungu yasooka okundaba nga nakalinnya kabu yambuuza have you eaten food namubuuza why nangamba amaaso go mamyufu nnyo esaini yamutuki ne mu nnyonyi bagabula emmere
era ogenda okulandinga ngomaze okukiraba akati kyekugambira ekyo nti bo bambira ekifaananyi kye batulabamu tebatwagaliza kubeera mu mbeera eddembe lino erya NRM lyerese mu nsi yattu Uganda sina mu Africa by the way mu Africa kati NRM tetukyagitumya ku Uganda tukitumya mu Africa ebintu bikyaganya twavaawo dda ebintu wana wakabi kyaganya abaana bakyayayuya tukyalina abaana abadropping out mu masomero 10 tukyalina enguudo ezirimu ebinya mu capital city ebizibu bye mwogerako wano nga tukyalina poor planning systems eziri mu kibuga Kampala ebizibu bye mwogerako wano byebizibu by'ensi yonna nga tukyalina rankings ez'embuzi ebbula ly'emirimu enguzi ndabyo olwaliro bakutte member of parliament e Kenya ombwa confessinze abalaba bakutte nguzi ebintu bye tulimu wano muna Uganda ali eyo tokyamukirira kulaga nti biri wano okawuka naye nga government ekola kyonna ekisoboka okulaba nti at least tubirinya ku nfeete oba tubeera yakazijeewo omulangira kama President Museveni ayogera nnyo ku Pan-Africanism era nawe oli nnyo mu nsonga eza Pan-Africanism yabadde mutuufu okuva sigwe mundi ogusosonoza yali alayira either 2011 2016 noza 2011 yavayo kumpi speech era nabyenga enjozeemu actually that's the fact mu ya 2011 yalumba nnyo era abazungu. Was this the right time and amazima tugoge yabadde kyabadde code for byonna byakoze abalinyo bazungu ba president okubanga abudde nayogera nsonga bwaiti ekisooka bwolaba ku gundi ku zajjirako nga pillars zagamba zibajjirako ezimu eza NRM eyali NRM nga abayekera nga basenga bayekera bwe yajja of course mu buyinza n'apiiki nga kye bayita Pan-Africanism nagajja ku kitambula nakyo mpolampola kubanga uli yagenda ba training biki okuba kyekyalo kyali kitambula ng'okufuna obuwagizi bwonabona olina okwesiba ku buki ku Pan-Africanism okuba tugoba abazungu bagende then omuddugavu abeerenga alina kyalina okuba nga afuna naye President Museveni a good enough bwabanga naso okwogera Pan-Africanism mu mbeera gyakyogereddemu weebuuza ensi eyinza omumusanyukira nti omusajja yasomesa yagenda mu Mozambique ne basomesa abasajja yasomesebwa gundi Samoa Machel mu Mozambique yali yegomba abasajja bagundi ba Julius Nyerere obolaba yabegomba yes fine naye ate nabo balina ebizibu bye bakolanga ba Kenyatta byegomba bali bakabye nnyo babbetaka ku bodi malayo mu ggwanga lya Kenya batimba ekiyita bagundi bayita ba Pan-Africans abakabi babba kitundu kumbi kya Kenya kiramba ne bakyedizanga bo family yo ne bwetyo so omusajja bwatu wavayo n'akyogera sometimes tusanyuka nga ffe netugamba agenda akomyeweeka ogun right hono Marcus Mozaya Gavi yagamba abaddugavu muguli mu America nage site time kulechi to them promised land mu Africa ne basanyuka ne baganda ne kimaze kituukiride batambule but them promised land yabasuubiza yafuse Moses we badde waka kakati President Museveni yewola ebigambo bino ebimu nagamba nti nno nina kola ki abantu fo kusanyuka already yabadde ayisiba kulembezi ba Africa bajje ku mukolo babaddeko naloka ayogera nayagala okwogera ekigenda okubasanyusa ekibasanyusa kyekiriwa akatala akawamu of course omwaka etaaga bwe muyita kuba kyagaggawala bwe mwaka etaaga ekyo naye waliwo byakola ebimu nga toba abikkako nga oba omanye ebyafaayo abikkako bubisi abikako bisi ali mugamba nti n'abazungu simanyanze ndi siri pro west siri pro east ekitegeeza takwatagana na Europe America gitwala takwatagana nabo takwatagana nabaki ba China bayindi takwatagana nabo network tuli wano mu ggwanga Uganda endagano z'akasayininga n'eggwanga erya China eggwanga erya Russia eggwanga erya South Korea North Korea awo gonna mawanga basayinze endagaano in fact wetugira obudde buno eggwanga erya Uganda lyali kolagana nnyo n'eggwanga erya America naye America isibu kyerina kiri kimu bwe kuwa obuyambi eggwanga lya America likuwa obuyambi likubuza ga sente meka nyagala bweziti likuwa linoonyereza tukuwadde sente zaffe n'eddembe ly'obuntu ng'olimalawo ng'olirinnyirira ng'abantu obakuba nnyo ng'abantu bafa nnyo endwadde nga mpitirivu nnyo
Netuliziganye se. Bino kali betuli mu kwogera. Ngeze batamu abaddugavu mwana. Linako tuli kuchaga nti baddugavu bafa bikoze bitya. Tuli ku kintu kimu era ne abatta. But omuzungu kyagga mu America ngakwade sente ze akulinyirira ku ddembe ly'obuntu. Nagamba kino okoze kibi. Oludde nnyo mbuyinza osibye nnyo gundi okoze eki. Tokeza kulya bisiyaga. Bojja kusayidi endala ey'aba China n'aba Russia. Bolo kuwa sente. Bagamba obafuga bantu bo oba batta oba basiba basibe tetubiriiko bo tebali ku human rights abachina n'abaki kyovolaba nti abakulembeze abafuzi bonna mu semazinga Africa wano abadde balwa mbuyinza abadde bekubira mbuyinza abatagala kuvaako gamba nti gundi afuge ewatabadde demokrasi ow'ekimmemmete bateeke ebbali America ne basembeza omu China n'omu Russia kubanga omu China kyegambye takulinyirira takulingiriza demokrasiya leka nkubuze ekibuzo yekimu kya sente ekibuzo kino mulangira abantu wezo kuba tebakigoberera yakasema endoza ye John Pombe Magufuli abategeera byafa fena twabitegeera due to COVID-19 abiki ku lukalu lwa Africa we got that yes very good but for abamanyi bwine n'abanoonyereza it was contrary to what it was said then jangwe wa Robert Gabriel Mugabe abadde bakola statements ngezo jangu ewa omukulu kano mwama El Gaddafi abantu abonna abazze basulibwa omukono mu kibe even I think ne wa Chad bonna batekinze that route President Yoweri Kaguta Museveni ekisanja kino safety ye nga n'amafuta gye gaalaga the oil kasa bamu gye bakiteeka in quotes nga zaalumba nnyo kuba amafuta America Talo oil na what they lost the deal and whatever is he taking the right route? Museveni mugezi ate mu bugezi bwe ngaga tino mwana yo mugezigezi baga mwana yo mugezigezi ngava kusala nsawo olusi ngava na kubba so President Museveni mugezi nnyo kati mubbe nenda aggressive apale bigambo mukama bannange yes or no bannange amase mukankuddemu President Museveni musajja mugezi nnyo so damani yewoomekera nawo nnyo okiraba bwaba President Museveni nga mugezi nnyo atuuka ku level egamba nti ali mu kuvuma muzungu kyokka nasayininga na muzungu oluguudo lw'eggaali y'omukka abagenda dukola of course abateekamu siriba China amafuta abagenda tukizimba opipe eggwanga erya Bufalansa lyesiizemu ssente ne kampani yabwe ya Total that is Europe gyagamba tali pro Europe okiraba nabyo n'agamba nti no Gaddafi yali akola kisima nti no yali badde apita ne Zuma twali tweseza bwe tumutaase ku bazungu so yasebye ndio odda okemabega n'ogamba ye byafa bigamba ki yennyini yalwanyisa Gaddafi nga Gaddafi agambye tukole kibayita United States of Africa n'amulwanyisa kuba Gaddafi yagenda kufuuka president wa Africa yonna n'amulwanyisa yennyini n'amulemesa era akyogera lunyi yakyogera enkyogera yamulemesa Gaddafi ngamaze okuteeka sente mu satellite ya Africa agenda kukola sente tubeere sente emu nga Africa tubeere nga tusuula ensi ez'enjawulo n'amulemesa oyo kijana okiraba ekyo netuna bwetyo kati wayogera ebintu bwe biti ebisinga obungi ennyo aba mutwe ennyamira noga ye abali awo ne bakuba engalo naye nga temanyi byafaayo temanyi kigenda mu maaso mu nsi kati ekiriwo kyengeri musajja mugezi nnyo yamanya nti abantu bange abampuliriza n'abajja okugenda ku mativi balimba abantu bajja kugenda kuba bamanyi abantu bebasitibajjukira speech yabadde yakukyamukiriza bannayuganda si kukyamukiriza bukyamuukiriza naye nakyogedde yabadde yakulimba kulimba kubanga nedde bino ebibaddewo byonna mumaze okuwa byonna byonna byeyalimbye mbikugambye byonna byeyalimbye byonna mbikugambye takyakwagana bazungu bakasayininga deal eya pipeline n'abazungu yes takwagana bachina oweda ali kusereza abachina genda ekapeeka genda wa abachina bazimbye genda mu Lwera omuchere basimba omuchere wali balese eki abachina abo betugamba ntakwagana ngamba okiriza the factories bazilese mukuru gwese Kenya ni akiriza mukuru gwese Kenya sinakuwa kusako gamba the Chinese are coming omusajja tudde kemebega chairman Mao Zedong bali ko kibayita cultural revolution yayita abachina bonna okuva ebweru abasoma ba doctor bakinga bogenda image z'ewulo nabaleka mu kisaawe naleta tanka ne wakuba amasasi n'ebizuka
nagulawo enzigi mu kisaawe mu Namboole ye China nayingiza enjovu ne ziri nnya abali basigadde mwawulamu bonna ne bafa ne baggwawo n'asiba China n'agamba teri mu China kuddamu kufuluma bweru tusooke tukola kwa yigwa ngere China mu lulimi lwaffe mu birooto byaffe mu buli kimu ne bakola China ne bagimala ogikulaakulanya then n'atekawo ekiragiro n'agamba ngenda bata aba China mugende mu nsi ezikyakula zonna n'ensi endala zonna kyenjagawo kiri kimu saagala muwaseeyo muntu temuleeta wano omwana but mugende mubbe resources zonna bwegaba amagezi mugende mugabbe byabugaga mubibbe mubireete ngenda basindika obudde buno osoma China policy gye bali mu reviewinga population policy n'ogisoma emyaka 10 emabega yali etya bagamba bagenda kusindika aba China mu nsi ezikyakula bagamba basaininga n'endagaano ne gavumenti yo linda katono nnyo nkwete lwaki abachina bangi ono bwino gwe twogera si byagundi si byenaalemu ebyokulimba lindako katono nnyo ma abachina ne bagamba bagenda kuwa ensi ezikyakula bagenda ziteeka mu ssente China ekuwa abantu bayo 2 nekuwa ne ssente ne bajja bakola factory ewo gyoli nga tebagenda kuvaayo nga bagenda kubeerayo nekikola mu nsi endala bwekyo egamba by 2050 we unatuukira so tukirize mu speech ya President Museveni aplenga dawo standards amalayo kano katono nnyo we unatuukira 2050 China kyebala nga mu nsi no lindako nga mu nsi bali ebitundu 5 ku 10 mu nsi endala kati kyetulaba wano already kigambye ono kyange tino nkula kwa na yeri no bali ku planiza sikula mu kusembe mu dakiika emu n'obutawera do you see President Museveni biyalaidde kuno okubitukiriza okwawukana emyaka jazze akolanga abimenya okudefending okupholding preserving sakono protecting kintu kimu semateeka ekyo okobserving amateeka agegwanga Uganda okuma bana Uganda n'ebyawe sakono okuyita musembe ya zabana Uganda promotion of welfare in just seconds. Do you see him doing that? Mutsande ki kanesekereko lena kubanga ogasi na Uganda gobuza no President Sendo wabala yidde emyaka wabala yidde ebyaddala yakuba ebirayiro ngali ku madala ga parliament wali kinana mukaga Allen Gundi yamula yiza yali chief justice nakuba ebirayiro awo okuma constitution fundamental change na obutajikwata constitution obutajidibuda obutakola ki tubale tunobana genda wala nnyo ne bagikyusa ne bagijiragira bati ine yuga ne bakola kibakola kyo so emyaka gyo yazaalayira abadde ebyaddabe byonna byabadde akola nga tulaba ntino kyakozeko kiri kimu kye nagamba kiyasoma ekimuli mu musayi kyokka kyakulwana kyamajegokka okusotola amundi guno bagenda kukyusa bintu bwiba biganye emyaka 25 gyabadde alayira kyadalayira then good sisubira kitagenda kiti okay lakunda kigamya tukwate ku nsonga ya Negres Bukenyo kiza nti national chairman wo omulundi guno kisanja kino agenda ku protecting ku uploading face jumper motimidate gamba ne kubuza abasajja ba security bule bagezi gamba pass gamba pass okiriza ati omundi guno agenda kola okay njawulo amateeka ku side ya mateeka ndoza percentages abadde akyali ddala abadde performing ubi amateeka yekenyini azayogera nti I can do with or without the parliament atenga yekola amateeka semateeka onategeza abakola abali mu CA nti this was the best constitution 2005 ezitamlims nezigenda biri mu 17 ejiri miti nagenda ebintu birala byonna ebibadde ebinkizo nnyo mu semateeka byonna nebigenda nebisomolwambu omundi guno like national chairman omulabanga agenda kwawukanako kakati byonna si constitution esose okukyusibwa okwatibwamu bukyanga byafayo byansi eno ebirangawo kati tuleme nnyo okukola ki ate nze mbadde njagala bannayuganda mbakakasi nti ebintu ebisinga NRM His Excellency agenda kugusa biguse kubanga ebisinga bikoleddwa tuyina we tuli tulina kyetulaga ng'okudefenda semateeka agenda kukigusa byonna byonna yakugusa ebisigadde kugusa bugusa
kugusa bugusa okulyenguzi eno government ekyasinze okuteekawo obukiiko ne kooti eyetengeredde kati nkulaga mukulwanyisa obukiiko obukwata billions and billions nebujjayo ate billions ntono nnyo ate kati ate nkubuuli ate kati ate tokaaba damu kibuuzo obukiiko obuteekebwawo ate noteekawo empitirivu ekigendererwa obukiiko ne buva ku mulamwa gw'okulwanyisa enguzi obavudde ku mulamwa oba tevudde ku mulamwa naye nze nkugambye nti olaba nti effort ye yonna yonna gy'ateekamu enguzi okwongera okutta institution instead of investing in IGG ezigenda mu bukiiko obulala okirabya ddala nti omusajja ono y'emu ku measures zataddewo waliwo kooti eyetengeredde ey'abakenuzi n'abali b'enguzi ekitakola ki ekiba tekiriwo kikulaga nti ebintu ebisinga nti kati agenda kugusa bigguse eddagala malwaliro eribadde gitandaba kutuuka measures we ziri ziteekeddwawo eddagala ligenda kutuuka Munnayuganda agenda kubeera mu nsi eyo gye nze Robert Kyagulanyi Ssentamu mwebaza ekisooka kya byonna yakkiriza tugenda kukolera wamu era musaba oba n'abantu bonna yakkiriza kasita yagambye mbu gavumenti eno amagulu ente bagiinako amagulu gisiga amagulu ana aginako ekiwayi kinene nnyo kati yakkiriza okujja okukolera awamu naffe abatudde ku ki abatudde kano kasiiti akawaggulu jangu tuweereze eggwanga jangu tuweereze bannayuganda n'obuvunaanyizibwa ate ne his excellence era numwebaza naye era yagambye nti opposition ebaddewo nnyo ate yajjayo Kyagulanyi naye yamunokoddeyo opposition ebaddewo nnyo ng'endabirwamu ya NRM bwe tulabira nti batugambye ekintu kino badde kikoze tekikoleddwa tukyuseemu tutereeze olw'obudde birandoza n'olwekyo Kyagulanyi mwebaza era mulangira obaka bwolina Kyagulanyi ono okuva 2019 nga gyekuba president yayogera ebintu bingi nnyo n'atuuka n'okulumba Dr. Kanokiza Besigye ne kampu ya NUP n'abalala ne bamusaba simanyi alekere omwana n'amulekera but up to now n'okutuuka ku mukolo gw'okulayira nga there is nothing, is nowhere to be seen, and from nowhere ne twebuuza bamawulire sajja oba tolosa alina Kenya agenze kujja simanyi Kyagulanyi kyalina okukola kiri kimu kyokka nga bwe yakolanga luli kuba amaanyi ajjukira amaanyi yagajja amaanyi g'omuzindaalo yayogeranga yasindikanga message okuva ku nnyimba ze zonna nga asindika obubaka ayogera ekintu ekiruma omuntu so ebintu bikyaliwo ebizibu ebyo so tasirika ayinza okuba nga bayinza okuba maybe abamuwa amagezi tebamuwabula ku ekyo batasirika agende mu maaso nga ayogera ensonga because ensonga zino zennyini bw'ajogerako bw'ati ne gavumenti ebadde yeebase evaayo nekola ebintu eby'enjawulo okiraba so Kyagulanyi kyemugamba n'aba opposition abana bonna nedda system eri rotten system eba eri rotten nesona neyiwa basa ne bagiwayo nena kati ayinza obutakolera wamu nammwe lw'ensonga temujja mubika kyekambuuzi abasajja aba abasirise ng'obakubyemu omuliro ye anaayogererawa ng'abasajja be bonna basirise obazuukusizza obakubyemu omuliro abanoopu tebalina kwebaka obuzibu balina kati bwe tugamba ati nabaganda we nagee ti nabaganda batugamba wetuba tulya yetwogera kati abanoopu abasirise bonna manye bali mu kulya tebalina kuba nti bamira bwe banaamira balivaayo ne boogera obudde buno okugamba bannayuganda tebalidde abanoopu babeeyo boogere batwale enjiri ya mukama we mu maaso oyo Kyagulanyi gwolaba yalina message mpitirivu nnyo ne bookera bugezi n'ogamba yongera kwata luyimba lwe njogera ekigambo kimu ng'oli wa nuupu bakulonda abantu oba otuusa message ku bantu enyimba zonna zikuma muliro mu bantu by the way ziyigiriza kukola zikuma muliro tezikuma muliro mu bantu ziyigiriza kukola n'olwensonga eyo abanuupu
wemba temwalya muveeyo mulwanyise corruption eri mu gavumenti eriwo kati obudde buno ng'emwakyogera okuva edda mulwanyise obubbi mulwanyise obutemu mulwanyise obuli bw'enguzi abayayi bonna tusubire ku mukutu gwo nti ogwa Story TV togenda kusirika akoleka nga bavudde ne boogere abanupa balina okuba boogere balina amaanyi banenzi bakyali baana bato bala bato ne banasirika bali mu kulya ne sereze balya ez'abantu zigenda balakira ze babuliti tutandike onako olw'ebbalaza n'abakulu bano muba sente abaana bato bono na bonoonyi okwongera okuba tugenda kusasula misaala mulimu bono na bonoonyi mubagulira okay next week tujja okwongera okuwa episodes eza West Billion nawulira tugenda kubeera nga olunaku olw'ebbalaza nga bwe twakoze kulayira kwa president okutuusa ddala olwokutaano tujja kuba tukuwa live extended live broadcast ezikwata kulayira kwa ababaka ba parliament okuvira ddala ssaawa zijja kuba 3 ku makya kutuukira ddala ennaku zonna bwe zinaggwerayo n'okulonda kwa speaker eyo episodes ezaawese byonna bwe zijja kubeera ziggwa paka okulayira kwonna bwe kunaggwera cabinet enatandika ne session enasooka ya parliament byonna, so we still have more time okubaweereza era olina kwekubira ku Delta TV emikutu gyonna takumira mpeera bankumi ensigale nzi Moses Wamala aye Katonda kumma amasomo ki tukwaniriza ku Wesibe 2